Era ndaba mu Lutamaguzi ng'agamba Museveni mumuleke afuge yeeyagale akole ki nga Mukiina. Museveni yeeyagala. Museveni teyeeyagala. Bw'aba yeeyagala kiki ekigobesa abantu mu kkubo n'ab'ebigere ne babagaana okusala nga tannayitawo. Era Lutamaguzi yabadde agenderera ki? Bubaka ki bwe yali asindika? Yabadde ayagala tumanyi. Yabadde akiina oba yabadde ategeeza? Gwe bwalaba Lutamaguzi yabadde bigambo babitegeeza ng'agamba Museveni mbutuleke Museveni afuga emyaka egyo. Nga lyebwera muleka ddi. Twagala Museveni obukulembeze buno aleke kutuula wali yeewaane n'okwewaana nti Uganda kati empoomera. Museveni okuba yayogera ekigambo nti Uganda kati empoomera twagikaaya. Okumanya Uganda tugikaayiza eri Museveni. Mwami Museveni ne bw'aba anaayita ku kkubo nze nva Maganjo nga nzije e Makerere ku University. Mwami Museveni ava Ntebe n'ayita awo ku expressway ku Northern Bypass n'ayambuka. Naye okumanya tuzibuwaliza Uganda emukaayirira. Mwami Museveni ng'anaasimbula Entebbe oluguudo balusiba tannasimbula. Bwe twogera ku Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu amaka ge gali wa Magere. Era buli muntu amanyiiwo nti nnyumba ye eri ekazi 10 na mmeka 15. Gwe tubuulire mu 7 nga Museveni yeesimbyewo amaka ge gali ludda. Ja weebale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Kwe tuli tuli mu ggwanga Uganda mwe tusinziira okubanga tukuweereza butereevu nnyo wonna w'oli kwetoloola ensi yonna. Ndi wano ne Kanso Sewandagi musajja munnamateeka ate era Ssebo watugamba nti we gunaatuukira omwaka gwa mu bbanga ki wonamaliriza? Nsigazaayo mwaka gumu gwokka. Osigazaayo mwaka gumu gwokka? Yes, Ssebo. Ssebo era mu kaseera mwaka ogujja mu kiseera kino nja kubanga ndi ku final touches nga ndivayizinga bitabo byange kusobola kubimaliriza. Weewaawo. Ssebo nakwekwata dda era kuwoleze bwereere nakuwulira naye era tolina kyojja gamba ffe tukola ebintu bya kisawo okuba mu kifuba bwoti n'ogamba nti buzadde fuluma busawo yingira kiba kitegeeza nti jjajja bwajja ku muntu ojja kusasula. Kati nange nkusindika eri ku Chambers. Kusindika ku Chambers ne gamba nti agenda eyo owuliriza abaana kati bakusasula naye gwe totya bwe banaasasulanga emitwalo 5 ojjanga kumpaawo 2 kakuwanga weebiri naye lazima nga osasudde. Amina bitambula bitya? Njagala kwebaza abantu abatwanukula ku mukutu. Mbalaba nange nzija ne mbaanukula. Naye bwonteekako komenti yo nange bwe nkwanukula. Ask me a question, I give you a answer. I'm a human being. Byenjogera mina ate ne bazanya abatuwabula. Kati abamu batulaga nti bagoberera. Abamu beerabira bino ebintu ebimu byogera deliberately nga mbigenderedde. Ndabo banabo kwebali. Naye ne bazanya abandaga nti babaamu. Ne batuwabula, ne batereza uterezeza era nzija mu comment section nenkola ki? Nenzikaatiriza ky'oyogedde oba nenkitereza oba okyogedde mu bukyamu. Weewaawo. Amina. Ndaba ka video ndowooza ebigambo bino byayogerwa mwami Lutamaguzi. We mbadde nsaba tutandikira olwaleero newankubadde tulina ensonga enkulu gye tugenda okuba nga tutunuulira. Naye ensonga ya mwami Lutamaguzi bwe yavaayo n'agamba nti nno mwami Museveni mumuleke afuge ensolo ye. Mwami Museveni yabbye mumuleke afuge eggwanga lye yagamba mbu ensi ye ne banne ensolo ye Uganda nsolo ye mumuleke amekete ensolo ye Mukama yekka yali tusaasira n'ebino ebyokutwalanga mu kkooti okumala ebiseera kati tukitegedde we just go there to waste time mumuleke amekete ensolo ye Mukama yekka yali tusaasira mumuleke amekete ensolo ye gamba nti Mukama mwami Museveni mumuleke amekete ensolo ye bino byogenda mu makooti mwebuba mu makooti byokumala biseera tumuleke Mukama yalimanya. Abantu abamu ebigambo bino babirabanga ebyokumalamu abantu essuubi n'amaanyi gamba biringa ebyagala okubajja ku mulamwa ku nsonga ya struggle mwe gye mulwanira gye mugamba nti mwami Museveni mumuleke bw'alikoowa oba Mukama yalimujjako yalimanya n'ebino ebyogenda mu kkooti ng'alaga nti temuli musobola. Nja kukiddamu mu bintu nga 3. Ekisooka endowooza y'omuntu kiba kya bugagga kye. Ekyokubiri omuntu bw'ayogera ebigambo ng'abyogera osooka kubuuza yabadde
ayagala kuweereza bubaka ki eri abamuwuliriza. Era abamuwuliriza babadde bakikula ki be yabadde agamba ebigambo ebyo. Omanyi mmwe ab'amawulire nze mbamanyi. Omuntu ayogerera essaawa nnamba. Tubyogera wano naawe. Omwana n'asalamu obugambo bwa second years. 2 ne bufuka ekitalo. Nalabye mutabani wange Churchill sentamu ng'ekifaananyi kye yalimu ky'abantu abawera 10 naye ow'amawulire n'asalamu 2 bokka. Kati no mwabitaddemu ne AI. Museveni ali bw'ati azina mbu ne Churchill naye azina. Nendaba n'akalala kansanyusizza nga Bobi Wine bali mulingi ne Muhoozi. Ako kabadde kategeeza ebiri ebyo byendabira ddala ti Muhoozi lwaneeteeka mu maaso ga Bobi Wine bw'ati ebyo ennyini ebiri mu kavidiyo ako bijja kumutuukako. Naye wali ekirungi wabaawo n'ekibi nti kati Churchill abaali batudde obutuuzi bakulaga batya nga Churchill azina. Kati ebyo nabyo mbitunuulira ne mbuuza nti lwaki bayogedde batyo. Deni nenzija tunuulira ekyokusatu nkijja mu lugero era kyekinjawukanya ku ndowooza y'omubaka wange Luttamaguzi. Endowooza ye ndala nnyo era kyabugagga kye naye nze njawukana nayo on principle. Atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutoomira naye ng'ennyanja y'amaanyi olaga nti ku nnyanja omirako olubatu. Lazima bakujjayo ng'ofudde ne bakunyigamu amazzi ng'ennyanja esigaddewo naye ng'ogikoze eki nga naawe omizeeko. Tetuyinza kuba bajega okuleka Museveni olw'okubanga yawamba kkooti, yawamba paalamenti, awambye ebitongole byonna ebya gavumenti, atukulembere paka lwalifa. Twagala Museveni atukulembere paka lwalifa naye afe mu bugubi. Ne ku lunaku lwalifa afe ng'akaaba. Afiire mu bulumi obw'ekitalo. Ng'akwata ensi bw'ati ng'alinganga omuntu abbira mu nnyanja. Omanyi omuntu abbira mu nnyanja bagenda omugyayo ng'engalo ze zikoze bwe ziti kubanga afa anyweza amazzi asobole okulaba ng'avaayo. Fa omwami Museveni we twagala abeere. Era obusungu nga bungi tujja kumugoba nga tetumuweeza. Abaganda bagamba nti akugoba takutadde. Empewo y'okumakya tabula kyakusuuza. Empewo y'okumakya ekusuuza eminyira. Empewo ebera kumakya nga mpitirivu era ogenda okakana ng'ofeeza ng'eminyiro gikola ki ng'ogisudde. Naffe Museveni tujja mugoba nga tetumuweeza. Twagala Museveni obukulembeze buno aleke kutuula wali yeewaane n'okwewaana nti Uganda kati empoomera. Museveni okuba yayogera ekigambo nti Uganda kati empoomera twagikaaya. Okumanya Uganda tugikaayiza eri Museveni. Mwami Museveni ne bw'aba anaayita ku kkubo nze nva Maganjo nga nzije e Makerere ku University. Mwami Museveni ava Ntebe n'ayita awo ku expressway ku Northern Bypass n'ayambuka. Naye okumanya tuzibuwaliza Uganda emukaayirira. Mwami Museveni ng'anaasimbula Entebbe oluguudo balusiba tannasimbula. Nga tanaba na kulinnya mmotoka. Ekitabanga we mabega eri. Buli wamu ne bateekawo ow'emmundu. Ekyo kyokka nze kimmala okunywa ku caayi. Ekyo kyokka kimmala okunywa emmindi yange. Ekyo kyokka kimmala okwebaka otulo. Nga Museveni tasobola kutambula mu Uganda wano nga talina mmundu. Emmundu ze zimusookayo, enguudo ne bazisiba, ne batakomawo ne bateekako n'abasirikale abalina emmundu bakuume nga bw'olaba omukululo ogw'ensanafu. Gubeera bwe guti nga buli bbali na bbali waliwo ensanafu naye era tumala ne tuzirinnyamu. Ate era namunswa tumulumba mu kiswa kye ne tumusimayo. Kati eyo embeera gye twekutwalira mu Mwami Museveni. Naye ebigambo bya Luttamaguzi ffe ng'abawuliriza ebigambo sooka olabe context mwe yabyogera. Mbirabanga ebyokukiina. Agali awamu ge galuma ennyama ow'amali bw'aba akiina wangereka. Era ndaba mu Luttamaguzi ng'agamba Museveni mumuleke afuge yeeyagale akole ki ng'omukiina. Museveni yeeyagala. Museveni teyeeyagala. Bw'aba yeeyagala kiki ekigobesa abantu mu kkubo n'ab'ebigere ne babagaana okusala nga tannayitawo. Pulezidenti akwata budde agenda ku mirimu gya ggwanga. Atya akyali Ntebe ekkubo ne balisiba n'ow'ebigere talisala. Olwo akwata budde talina helikopita. Eno ku State House tewaliyo helikopita paadi. Weeri. Lwaki talinnya helikopita n'ajja wano kubanga ayagala kwanguwa. Mu ddakiika 10 helikopita eba eri Kampala.
amafuta yagagula amanyi bbeeyi yaago anywa bunywi gaffe ebintu bye bipaakinga wali n'emmotoka ze zipaakinga paakinzi wali ne banywa mwami Museveni tamanyi yadde ebbeeyi y'akagirita akasala wansi akamweno tagimanyi buli kimu afuna kyabwerere nabyogala oli abaana bo ne bagamba walyagadde Museveni abe munaku waliwo ne yabadde aŋŋamba nga njogedde ku Museveni bwe yabeeranga bwali mu Katanga Museveni yali simanyi yamenye bitiibwa Museveni yali kino Museveni yali kiri Museveni yali kiri naye tayogera Museveni gye yali abeera bwe twogera ku Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu amaka ge gali wa magere era buli muntu amanyiiwo nti nnyumba ye eri ekazi 15 gwe tubuulire mu 79 nga Museveni yeesimbyewo amaka ge gaali luddawa abantu bangi bava gye bavudde nga tebalina ke balina ne babeera wano era ne babaawo mu 86 nakugamba mu kifaananyi kire kya Mwami Museveni ne yunifoomu y'amagye gye yali ayambadde yali abajaasi b'obote abatitookera olutwa ekitegeeza ki tinabe baali balutinze nduutinge kakati ebimu tubyogera naye nze Museveni mwebaza kwekintu eki kimu nti bino tubimwogerako nakkiriza tubyogere kuba yamanya nti ge maanyi ge nalebe tetubimwogerako mu bubi tubimwogerako kumujjukiza we yali era nze njagala abantu ba Nansana municipality nga bamaze okumpa obubaka bwa palamenti nga nvuga erimotoka eddene nga nsula mu kalina empanvu kuba nja kubigula palamenti ejja kumpa erimotoka eddene nja kuliba nalyo ojja kuligula lya bukadde nawulira banzo ofuna lye 3.5 palamenti ejjo jimpa nja kugivuga ojja kugigula muruka ya 3.5 kuvuga kati abantu bange mbawe ku birala ate nze sigenda kubawa ddobo ojja kuzimba kalina gagadde ngenda kubayigiriza kuvuba babenga be bampita nti sebo mubaka janguuko tukoza akabaga k'omwaka sebo mubaka Easter tujikuliza Gombe jangu sebo mubaka olumalako omwaka tuli Nansana jangu nga be basonze nange mbere kutya kuswala mbagambe akakadde ka ente njiguze yiyo mukoleki mugirye naye nze nja kwempawalinga abantu skills zaabwe mmanyi omuntu alina byatasobola kufuna mu nsi muno Mwami Mayanja loto buno buzanyi bwe bazanya oboko TV nofuna akakadde ka $1 kamu ze bilioni 3 ne milioni 7 olwalero kati kusaawe ne balangirira nti Mayanja loto gikoze eki nji wangu denjirina osobola okusula emuyenga osobola okusula emunyonyo osobola okusula mu kifo kyonna kyoyagala olwalero n'amakanga ga Bobi Wine osobola okuba nago ku eka 10 era osobola okuvuga emmotoka ng'eyo gy'olaba batadde ka video ka lutamaguzi naye waliwo ekintu eki kimu kyotasobola kufuna kyekiriwa toyinza kufuna buyigirize okufuna diguli ng'olina biliyoni y'olwaleero miliyoni ye ya $1 gy'owangudde mu loto weetaaga emyaka egi emyaka 4 ng'oli mu ssomero naye abamu bagenda ku Nansana bazifuna zidiguli eyo teba diguli sebagala tebagisazaamu oba pulezidenti yabwesimbako Wakayima tebamujjaayo obubaka bwa palamenti yabubaako era agenza obubaako amaze genda mu nteeseganya na sitaani n'alyoka abutuulako kati nze nja kwempawalinga abantu babeere n'obuyigirize obubasobozesa okukola bye beetaaga obujja kuba buvunaanyizibwa bange namba ki namba emu era nkubuulira mu Nansana municipality omwo nja kuzimbamu kye bayita essomero mu Nansana municipality naye nga siri ya UPE nga siri ya USE nga basasula naye nga bafuna kye bayita obuyigirize omuntu bwe yandifunye okitegedde kaakati nze bwe ntunuulya ebigambo bino Mwami Museveni tubimugamba lwansi yaffe eno ensi etuluma ate ffe twamuwa buli kyonna omuntu kyateeka okuwa omuntu Museveni yava from grass to grace n'ava from 0 to infinity waali kati tewali amanyiiwo Mwami Museveni asobola okugamba nti gwe gaggawala bwe yagamba nti abaka ba palamenti babawe 10 tebazibawadde bakifunye luli bwe yagamba nti babajjeko 2 tebazibajjaako bulungi nnyo bwe yagamba nti Nsamba yavuwala teyayavuwala bwe yagamba nti Sembule yavuwala teyayavuwala bwe yagamba nti BMK fanga oli mwavu teyafanga mwavu ebintu bye tebabitwala ebyo bannayuganda ffe twabimuwa naddala ffe Abaganda
kati nze nakugamba soogera byakwetonda nina benda baawo ennugu ebalumane mayanja abaana abo babeera mu comment section ojja okyazeeko omu gamba y'omu yeewulya facts ate basobola babogerere ajja atuuleko nange wano muwe topic ng'ebula wiiki emu nze togimpa secretly muwe topic ng'ebula wiiki ki wiiki emu nze togimpa tujja tutole wano ku seeti otandike kubuuza bibuuzo olabe kye bayita okumanya bali muto wange kasiba nti omanya abantu abamu balowooza nti bamanyi era beeyita bamanyi naye okumanyako mayanja nze kyemmanyi nkimanyi teriyo mumanya nsinga kukimanya aliyo twenkana kukimanya naye tewabeera yakusinga nze ndi musajja akola research buli lukya neebuuza ku bamanyi mbuuza abantu 10 nga bonna bamanyi nenzija ne information y'abantu 10 n'ogatako nze nga ndi wa 11 n'ogamba nti eriyo omuntu omu obwana muginigina nsinga ne gwe nabuuziza olwo mba musinga okumanya kubanga nabuuziza ku balala 9 ye baatabuuzizzaako nenfuna comparison nenzija n'ebyo kati ebigambo bya Lutamaguzi byetaaga kusengejja obuuze Lutamaguzi yabadde ategeeza ki mu kwogera ebigambo bye yayogedde era Lutamaguzi yabadde agenderera ki bubaka ki bwe yali asindika yabadde ayagala tumanyi yabadde akiina oba yabadde ategeeza gwe bwalaba Lutamaguzi yabadde ebigambo babitegeeza ng'agamba Museveni mbutuleke Museveni afuga emyaka egyo nga lyebwera muleka ddi Lutamaguzi alina lwatuula ku floor ya parliament oba lwajja ku radio oba lwajja ku TikTok oba lwajja ku YouTube n'atayogera ku Museveni sirulabayo kati olabanga yabadde amukiina jjajjange Alina Namukasa Nannono yagamba nti taata jangu okajjale senkaggale iyi ate sigwe mwami wa wano tula ku ntebe eri eya jjajjaawo tula ku ntebe nene nkuweereze leta n'omuggo okube kati nga bw'owulya ebigambo byo nga naawe otuula ng'oleeta omuggo ng'omusabula edda onzikiza akantu edda nalwawo okweza ebintu nga babimpadde embyoze kati nasikuba nengenda mu muzannyo eyo neweeta eddakiika nga 3 ssaawa nenkomawo olabika omuzannyo maama n'agamba nti sebo ebintu ebyo byakulemye okwoza bitwalo bisule kasasiro naawe ng'otwala kati waliwo akana kakwano kange nekatandika olondamu buno obusowaani obutono bubega emmere kati nekabutwala katandika obukanyuga bwe kati buno bwe bugire mu bbanga nekagamba guleeta amasowaani mangu naye kali kagatutte mama agambe bisule kasasiro kye yali ategeeza kati ffe abamu bwe tuwulira ebyogerwa tunoonyereza ki ekiri emabega waabyo ate era twagala nnyo okuwulira twagala nnyo okuwuliriza ebitayagala kuwulira nalabye abaana nga banyiize nnyo era Lutamaguzi bamuzizza bamutereddeko obutitimbe bwa ssente ne bamuteerako ekimotoka ekyeru nze si emotoka ya Lutamaguzi motoka ya Lutamaguzi ngimanyi nnene naye si yeeyo ne bateekawo n'ennyumba Camp David ewa Lutamaguzi mmanyiiyo ewali amakaage ennyumba ya Lutamaguzi si yeeyo ne Busungu bwe babateesezzaako ki ebifaananyi bifaana bwe bityo naye nze njagala bakkirize bawulirize nnyo ebyo bye batayagala kuwulira oluvannyuma basengejje bamanye abyogedde kiki kyategeeza tuvuddeyo eyo waliwo ensonga endala egenda mu maaso era ekyayogeza bannayuganda obwama era nfunye n'ebibuuzo bingi kuba nafunayo omuntu omambuuza nangamba nti naye Geoffrey Gashumba bw'aba ng'agamba nti n'Abanyarwanda baba mapasipooti ye pasipooti ezalisukka oba munnya bwe bamukwata yali yazijjawa era n'agamba gomba ebibuuzo bingi naye tulaba nti omukulembeze w'eggwanga yamadde n'okusayininga Abanyarwanda babiri nga baweebwa pasipooti n'okubeera nga bayisibwa mbu nga Bannayuganda wangi Omunyarwanda yaani ekyo kibuuzo wali ofunyimikiriza n'okyeddamu Gashumba nayogera nkya n'abulizaabuuza n'agamba nti bavandimwe ate abavandimwe ne bavayo ne beegaana nti ffe bavandimwe tetubikola ki tetubimanyi wabula Gashumba nze mulabanga kagologoosi waliwo abakazanyisa emabega bali bekugamba bakabonganje gye bali waliwo omanyi obugologoosi obwo ogulabika tolabanga ku bugologoosi
naye obugologosi bakola busemufu nga bulinga abantu ne babuteeka ku kipulatifomu bumanyi okuzina ne buzina ne bukuba jambo ne bwawula ne buzina kati mwe mubuyita bukatuuni naye edda baabukolanga ngera tugenda n'okulaba obugologosi naye obugologosi bwabeeranga n'olutimbe nga luli awo kati kuno ku kimeeza kwe butuula eno wansi wabeerayo obuguwa kati ku buguwa obwo waliyo anyeenya n'ayagala kakube ejjambo ne kakuba n'ayagala kazine ne kazina n'ayagala kakube bampu ne kakuba n'ayagala kayawule ne kayawula kati ffe ne Gashumba twali badde tetumwogerako Gashumba twali badde twamufiisa dda naye Gashumba ayina abamutuma okwogera bino byayogera era aba n'ensonga ze lwaki abyogera ku mulundi guno ensonga ye yabadde yakubika kya Bobi Wine kugenda mu lukiiko lwa House of Commons kubanga agenze Bobi Wine ne Joel Ssenyonyi ne Rubongoya ne babayita mu lukiiko lwa Bungereza lwa House of Commons n'ayagala abo babule naye mu kwagala biri bibule ne gavumenti yakoze ekikolobero nti yaganya amawulire gonna wano mu ggwanga lya Uganda okwogera ku Bobi Wine bwe babaddeeyo naye bayogereddeyo tena omu yabyogeddeko era abasinga obungi amawulire bagaganye era abasinga obungi babirabe ku social media naye ffe mu Gashumba ng'ayogera ebigambo ebyo manyi nze ntera nnyo okuba omugezi omulalu bwe musanga ng'ayogera ebigambo bingi muwuliriza ku bigambo 10 omulalu by'ayogera tekuyinza kubulako 2 by'otwala kyenva muwuliriza kati bwe mala obbiwuliza ne Gashumba ne muwuliriza ne musanga kati ngazze nti ffe wano mu Uganda mwaka gwa 1911 Abanyarwanda baba balirawo Uganda okujja wano ffe yatusanga wano naye nga Uganda okujja wano abantu beerabira kye bayita Uganda ye Buganda omuzungu okugiyita Uganda yatandika ku 1884 okugiyita ekyo tugenda okujja mu ndagaano 1894 tukole ne yagisikira ya 1900 era endagaano ey'olwenda temuliimu kigambo Buganda mu ndagaano ey'olwenda obuwaayiro bwonna okuva Kasoko tuuka ke 15 buli wolaba ekigambo Uganda kitegeeza Buganda yendagaano ey'olwenda era n'omusajja oli omuzungu gw'owulya gy'ayogerako Uganda the Pearl of Africa yali ayogerako Buganda we yajjira wano tewaaliwo Uganda etandika ddi etandikawo yali Uganda Protectorate mu 1894 kubanga 1894 gwe twogerako kubanga Bismarck Omugermany nga bali mu kulwanagana the scramble and partition of Africa Abangereza n'Abagermany baagala okulwanira ekitundu wano Bismarck n'ayita olukiiko Berlin Conference olukiiko londoza lwatulamu mu 1884 ne bajja n'endagaano ezajjaawo 1886 ne bajja ne Heligoland Treaty ya 1909 the 1890 Heligoland Treaty ezo z'endagaano ezayogera ku Uganda Protectorate nga bagiyita British Protectorate ng'erimu ensi 2 Kenya ne Uganda zaabanga provinces nga zezoogerwako sinansi countries they were provinces mu 1818 n'abakyala wa Bubirigi 1918 n'abakyala wa Bubirigi atandika okugamba abantu abali mu nsi ey'e Rwanda yalimu abantu basatu yalimu Abahutu Abatwa n'Abatuusi naye Obuhutu n'Obutuusi tezaali tribes zaali classes ng'abamu bapakasi b'abalala nga bona agamba nti Hausigalo nefuuka oba Kadaama ekyangwe ennyo bakiyita Kadaama kati eri Saudi Arabia Kadaama nefuuka tribe n'Abahutu bwe batyo naye nga bonna bayogeranga olulimi lumu Oluhutu n'Olutwa n'Olutuusi bonna boogera olulimi lumu baluyita Ikinyarwanda era teriyo mu nsi wano lulimi lwe bayita Lunyarwanda lwogerwa baluyita Ikinyarwanda era mu nsi muno tebulimu ggwanga ly'abantu bayitibwa Banyarwanda eggwanga ly'Abanyarwanda Uganda yeritondawo mu ssemateeka wa Uganda owa 9 Mwami Museveni n'aliteekawo mu budde obwo lyali ggwanga namba 20 kati baalikolako amendiment erikyali namba 20 naye ng'eggwanga eryo baalikola nga kabaka wa Buganda bwe yakola ekika ky'embuzi Ronald Mwenda Mutebi yagamba yateesa nti tutondewo ekika ky'embuzi okubeeramu abo bonna
abatali baganda abayambye okukulaakulanya n'okukuuma obuganda. Ne Mwami Museveni n'atondayo eggwanga ly'Abanyarwanda libeeremu abantu abo aboogera olulimi Ikinyarwanda abaali badduse e Rwanda ne bajja wano e Uganda. Era nze omu ku baali wakanya, nawakanya nnyo nga ŋŋamba nti ne mu nsi yonna temuli mu ggwanga ly'abantu bayitibwa Banyarwanda. Olinga agamba nti ati Abanyarwanda baabasala mu nsalo 1918 nga n'abakyala wa Bubirigi bo babeera mu kulwana. Yabagamba abamu basengeko e Congo, abalala ne bagenda e Tanzania, n'abalala bagende mu bitundu ebiddako. Kati mu biseera ebyo we batandikira okusala ensalo. Ensalo Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, DRC n'ebirala. Ensalo ezo zaamalirizwa 1926 era lwe zaatongozebwa. Ne wabawo abantu be baasala ensi y'e Rwanda baagikutulamu ensi bbiri, Rwanda ne Urundi ne ziba nsi bbiri. Naye weewuunyeza ensi ebbiri bw'ozigatta Buganda ezisinga obunene. Ezo ensi ebbiri bw'ozigatta Rwanda ne Burundi bw'ozigatta Buganda ezisinga obunene. Kati mu kusala ensalo jjukira essaza ly'Ekigezi n'abakyala wa Bubirigi yalitonera n'abakyala wa Bungereza ku mazaalibwa ge. Ekyo ekitundu ne bakisala Sebeeri ne bakigatta eno ku British Protectorate. Kubanga eri yali Belgium ne bakigatta eno. Bwe basala ensalo zigenda okumalirizibwa ng'ekitundu ekisinga bakisalidde eno ewaffe. Naye tebaasalirayo Banyarwanda. Baasalirayo abamu ku bo bafumbira. Abalala baliyawo n'Abakiga abamu babasalira eno. N'ebitundu ebimu ebya Bunyoro mu 1926 babisalira Kenya, e Congo. Nti ennyanja eri Lake George ne Edward zaali kitundu mu Bwakabaka bwa Bunyoro. Era Abanyoro abali e Congo bangi nnyo okusinga Abanyoro abali e Uganda. Bw'ogenda eno e Kenya, eyo ennyanja Rudolph yonna bweti n'ekitundu kya Lake Victoria. Lake Victoria yonna waggulu ne wansi, ekitundu ekiri e Tanzania n'ekitundu ekiri e Kenya yali mu Uganda. Mu kusala ensalo ne bagamba ne bano tubaweeko kuki ku nnyanja. Era n'ekitundu kiri ekya Lake Rudolph ne bakizza eri. William Samoei Ruto kati pulezidenti wa Kenya mu kubala abantu okwa 1911 baamubalira mu kitundu kyeno nga tebannakisala kukizawa Kenya. Waliwo omusakwano gwaffe Agnes Lioli Awoli, ye ne muganda we Mudde Awoli bwe baasala mu nsalo Abasaamya bwe baasala mu 1926 ne babaawuzaamu wakati. Mudde Awoli nadde Kenya yali vice president nga Agnes Lioli Awoli ali Uganda nga muki nga minister mu government ya Mwami Museveni. Ebyo bya nsalo nebyo byasalako Abasaamya e Kenya gye bali ne Uganda gye bali. Naye teriyo Bannayuganda. Tewaliyo Bannayuganda. Twawakanya. Kati mukwano gaffe Gashumba mu bigambo byayogera ebyo era bwe twakugamba ebyo bya passport, batumye passport bakoze ki naye nga yayina 7-8 n'abaana be balina n'abakyala be balina n'omulala yakya advancing ennyo yali bukyana nti banyima passport n'abaana 5 naye ababiri baba simanyi 3 yagamba 3 baba 2 nti nga babawa abala ne batabawa ate nga naye ayina ne bbaawe ng'ayina. Kati bukyana nga Munyarwanda ne bbaawe nga Munyarwanda n'abaana be nga bafunye Abanyarwanda tayinza kugamba nti bali abantu batawadde passport bazibamirwa kuba Banyarwanda ng'ate ye buli lunaku akyogera misana nti Munyarwanda. Ako kaali kakodyo kakwagaza Museveni ayise eddikuli gye yayisa basobole okuwandiisa Abanyarwanda balonde Museveni mu kulonda kwa 2026. Era ebigambo bya Gashumba bw'aba abimaliriza akugamba nti ffe bu 2026 tugenda kalaga Museveni essanyu lyaffe. Tumuwe ekirabo. Tugenda kumuwa ekirabo kya kalulu kubanga bamaze okubakola ki? Okubawandiisa. Olwo lwonna lwali lukwesi lwa kubawandiisa wano basobole okulonda. Naye kuba Mwami Museveni ayisa ddikuli tewabu omuntu n'omwagaana okuwandiisa omuntu yenna mu kintu kyonna olw'okuba Munyarwanda. Naye ng'akyogera tuwandiisa balonzi. Kyali kitegeeza ali agamba bano abawandiisa abalonzi kitemugaana okuwandiisa abantu olw'okuba baki? Banyarwanda. Naye bwe tubimanyi kuba twamanya ali Katemba era bali mu kalulu ka 2026 ko Lutamaguzi. Ebyo byonna Lutamaguzi yabiraba abimanyi nti bali bamaze okuwandiisa Abanyarwanda baabwe bangi. Babajjanga eri ne bajja wano ne beewandiisa ne baddayo
ne bajja ne beewandisa ne bakola ki ne baddayo kati ebyo tutunuulira naye ne tujja ku kinyusi kyayogerako agamba nti abanyarwanda baali wano ne Museveni yabasanga wano ffe ne tuba nekibuuzo ekyamaanyi Museveni okusanga wano abanyarwanda yali avaawa kuba Gashumba bazo tugamba nti abanyarwanda baali wano 1910 gutya 11 ne Museveni yabasangawo Uganda yagenda okubaawo nga tebannakola ki tebannabaawo era nayogera ekirala nti mu sensasi ya 5 simanyi n'enkaga mu 9 abanyarwanda be baali bakwata ekyokubiri muki mu Uganda mu Buganda mu bungi nenkugamba eyo tetwaliyo ne Gashumba teyakola ki teyaliyo okubala abantu okukyasembye okuli recent kubaddewo 220 emeka 225 guno 5 yes siwe kubaddewo okubala abantu kuno kwa sensasi 225 abanyarwanda tebakwata kyakubiri n'ekyokusatu tebakikwata n'ekyokuna tebakikwata mu bungi bw'abantu balagawa badaye waabwe nakugamba nti abanyarwanda abavandimwe munnyo buli nyumba mweguli okutandikira waggulu nenkugamba nze bwe mpasa omukazi omunyarwanda ewange tazaalayo baana banyarwanda naawasa muwala wange nantume tasobola kuzaala baganda wa Gashumba era Gashumba tayinza kugamba nti kati sikyali munyarwanda abaana bange baabo baganda mu setup y'Abafirika omukazi bw'azaala abaana baba baggwanga lya musajja gwabazaddemu ate bali bannamawanga ab'omu West bagenda wala nnyo Mayanja tulaba abantu ene emyaka 36 taatawo sinajiweza 36 35 era 35 na 36 bifaanagana mu mathematics fa basoma okubala myaka 35 gy'olina nga taatawo katugeze mpa kyakulabirako nga maama wo munyankole nga taatawo tasasulanga maama wo eri ewaabwe nenkwata ssente zange na byonna neŋŋenda ewaabwe ne bansalira ebintu ne bagamba nti sebo bino byonna tubikusalidde bibyo sasula nensasula maama wo Mayanja nkukyusa n'erinnya n'ofuuka Makumbi wadde siri wa musaayigo naye olwokuba sasudde mwana wange mba mwana wo kitegeeza ki nti nannyini mukazi yaba nannyini baana era eggwanga ly'omukazi lyeriba eggwanga ly'abaana kati Gashumba aleke kutumanyira ng'ayogera ku Jjunju si munyarwanda namulabyawo ng'aguza simanya bagambye bamuteesa twamulaba simanya mbwemba simanya Jjunju mwetegereze si munyarwanda ayogedde bw'otunulira Muteesa amulaba emba musimanyi bw'atunulira Yusufu Kironde naye amulaba ng'alimu omusaayi omunyarwanda ani yamugamba nyoka abanga omunyolo n'akuzaala ku kiki ku kika nina abantu bemmanyi nga bafaanagana naye nga bw'obalaba gwe bw'otunula Donald Trump wana Uganda talinaawo gwafaanana katugambe Donald Trump muganda tugambe ndi muganda Donald Trump tugambe ndi muganda eriyo abantu nga ye yefaananira bw'atyo nga bw'ali kati Gashumba asobola okugamba nti alina akasolo kafaanana ŋŋambe ndi yeye sijja kukyogera yeeyo era sijja kukigamba nti kituufu nolwekyo ebyo Gashumba bw'aba alina kyagenderera tumwegayiridde tatwala mu kkemebwa kubanga gye biraga tewajja kuba walungi ate alabira ewaabwe buli abatandise ekitta bantu bawundise nga be bafudde Habyarimana yakitandika kino ekikyasembyeyo yawunzika yafudde n'abantu be nga bafudde naye yayogera ekikulu ennyo n'agamba nti ye ripooti gyasinziirako okubala abantu kwa 1911 nti abanyarwanda bababalirawo yo ripooti njirina wano 1911 census report nze bwe ngikwata njijjamu akangasa Buganda nva ku muko gwa 19 omuko gwa 19 gutandika na ssaza ly'Ekyaddondo wenjagala ne Gashumba ambuulire abanyarwanda be bagamba be baabalira wano baali ku kyalo ki era baababala luddawa eno Kyaddondo ssaza ly'Ekyaddondo mwalimu abantu 10,015,42 omwaka gwali 1911 okubala abantu baabala muntu ku muntu
baali nga batono nga n'okuba balakyanguwa essaza ddamba square miles 276 kwaliko abantu emitwalo 10,152 nga kuliko abaganda emitwalo 9,900 mu 1,555 abanyolo 3,399 abanyankole 441 abaswayiri 377 abaziba 195 abasoga 61 abakedi 12 abanubbi 984 abakavirondo 76 abagisu 62 abalango 2 n'abatoolo 7 tewaliwo bakiga tewaliwo bakyoli ukitegedde tewaliwo bakalamojja bo bajja batya tewaliwo bagisu guno mwaka 1911 baali tebannajja ngera bwogamba nti ebungereza mu 1911 eyinza okuba wali abaganda babiri nga kati bw'obabala olwaleero bawera akakadde naye nga mu 1911 baaliyo bameka waliyo babiri eyinza n'okuba tewaali yadde omuganda ogwo na wano ekyaddondo 1911 tewaaliwo munyarwanda yadde omu genda ekyaggwe eri ewase kiboobo ku square miles 10,124 kwaliko abantu emitwalo 8,153 nga ku bo emitwalo 7,159 baganda 622 baali banyankole 1,061 baali banyolo 198 baali baswayiri 155 baali baziba abasoga baali 3,633 abakedi baali 18 abanubbi baali 28 abakavirondo baali 69 naawo tewaali munyarwanda tewaaliwo mulango tewaaliwo mukyoli tewaaliwo mugisu tewaaliwo baki abo be baali mu Buganda genda ebulemeezi wali abantu emitwalo 9,735 nga kuba emitwalo 8,998 baganda 1,479 bahima 2,765 banyolo 6 baswayiri 57 baziba 222 basoga abakedi 1,508 abanubbi 1,758 abakavirondo 331 n'abavuma bali 7 vaawo gende mawokota wano ku square miles wali Dr. Irudaman ku square miles 375 kwaliko abantu emitwalo 3,553 nga kubbo emitwalo 3,413 baganda 507 banyankole mawokota abanyolo 514 abaziba 221 abasoga 184 n'omukedi ogwo omukedi omu abanyarwanda baali yali musajja yali mukazi kitumanyi nibo tugenda wano mugenda ng'ozemu report ng'ogisoma kati bakwana jamu extracts zino zokka era osobola okumanya oba yali musajja oba yali mukazi naye most likely onateekwa kuba yali mukazi nga waliwo omusajja yali yamuwasa most likely ono yali mukazi kati vaawa bugenda esingo ye Greater Mubende districts ezirimu ziwerako wali abantu emitwalo 4,196 nga abaganda bali emitwalo 3,457 abanyankole 891 abanyolo 4,179 abaswayiri 3 abasoga 3 abanubbi 2 bano bayinza okuba ali mwami na mukyala abakavirondo 4 era nabo bayinza okuba ali mwami na mukyala oba ali mwami n'omukyala n'obwana bwabwe bumeka obwana bwabwe bubiri kati wano abanyarwanda balabyewa tewali jangu ebutambala mu mwanga kivumbi wali abantu emitwalo 2,531 ng'omutwalo gumu 9,895 baganda 110 banyankole 384 banyolo 16 baswayiri 15 baziba 94 basoga 15 bakedi n'abanubbi 2 ayinza okuba ali omwami n'omukyala abanyarwanda balabyewawo sina bwe mbalaba gende Gomba wali emitwalo 2,258 ng'emitwalo 2,233 baganda 1,735 bahima 455 banyolo abaziba 8 abasoga 72 omukedi yali ogwo ayinza kuba ali mpaka singa akola mu maka g'abantu abakavirondo 331 abanubbi 3 n'abavuma 7 oyina wolabya abanyarwanda sina we mbalaba tugende Busujju ewakasujju wali abantu 634 nga 620 mu baganda 103 bayima
abanyolo 149 n'abaziba 4 olabye w'Abanyarwanda tewali genda ebuluuli eno ne ebuluuli n'abaluuli tebaaliyo abo bowulya bakangaza mbuferi ne saza lyaffe siri abuganda buganda yaliba wana baali basingawo baali banyolo abaganda baali 1200 baali abantu 2,219 nga abaganda baali 2,286 nga 1,117 banyankole omutwalo gumu mukakaga mu 777 baali abanyolo omutwalo gumu mukakaga mu 777 baali banyolo abasoga 6 abakedi 22 n'abanubbi 29 olabye w'Abanyarwanda tewali kati census report gasumba jayogerako eyabwe yali ludabo mwe babalira ti mu 1911 Abanyarwanda baali wano mu report kyeyo agirete genda ebugerere n'ebugerere tewaliyo Banyala bano bawuli batukangaza bana bakulembera omubbi kimeze ebugerere 1911 tebaliyo yadde omunyala omu bwati hata Abanyala batono nnyo tebawera na mitwalo 2 mu nsi yonna kati babuuze bwe baba olwali tebawera mitwalo 2 mu 1911 baali bameka naye ebugerere wali abantu 8 mu 822 ku square miles 525 nga kuliko Abaganda 2,778 Abanyankole 543 Abanyole 1503 Abasoga 441 n'Abakedi 6 Masaka gye bekwasa nti balinayo n'ekyalo Masaka kigambo kya Lunyarwanda Mashaka ekitegeeza omuwemba nayo tewaliyo Munyarwanda yadde atya n'omu waliyo abantu 9,1554 nga kubano 8,1763 Baganda 3,583 Banyankole 4,996 Banyolo 7 Baswahili 5,151 Baziba Abasoga 1,996 Abakedi 2 Abanubbi 28 n'Abakavirondo 808 Omunyarwanda yaddowe eddagala bwati yadde n'omu eno buddu teyaliyo gyagamba nti kumpi gye basinga Abanyarwanda teyakola ki tebaaliyo nga bwe nja okugamba ndi mukubala abantu okwala ku 980 wano mu Uganda tewaliwo Basudani kuba bali tebanakola ki bali tebanaba kujja gende coach ewaka Muswaga naye tewaliyo bakochi omanyi bagende bakangaza fe tuli bakochi tulina nolimi lwaffe olugwanga olwa kochi ne bayimba kochi ne bitaliyo 1911 waliyo abantu 1,986 ku square miles 567 tekwaliko Abaganda 1,834 kwaliko Abanyankole 499 kwaliko Abanyolo 13 Abaswahili 5 Abaziba 17 Abasoga 43 n'Abakavirondo 3 era nawo tewali Banyarwanda si wokka eri Mwankole gye bava ali amasaza agabalinanye kati wano Kabula bwegambe Kabula Abanyolo bali 346 Abaswahili 5 Abasoga 7 Abakedi 2 Abanubbi 1 n'Abaziba 5 mu 2 nawo tewali Bannarwanda eno ye census report yali 1911 ku muko okuva 19 paka 20 mwejo paka 25 eno report eri public it is a public document buli muntu yenna osobola ogenda mwaka ivuzi n'ogifuna mu national archives wali no gama njagala census report ne bagikuwa osobola okujja Makerere mu University Library bajja jikuwa osobola ogenda mu Public Libraries Board wali bajja jikuwa osobola ogenda mu Catholic Library Ensambya oba Erubaga bajja jikuwa osobola ogenda mu library y'Abakristaayo Namirembe bajja jikuwa osobola ogenda mu library y'Abasiraamu bajja jikuwa census report 1911 bikula tandika na mukogwa 19 tewaliwo ggwanga ly'abantu bayitabo Banyarwanda yadde Abavandimwe yadde Abahutu yadde Abatuusi oba Abatwa jangwe Mawogola Mawogola wali abantu ku square miles 903 wali abantu 3,237 wali amawanga asatu gokka waliyo Abaganda 1835 waliyo Abanyolo 273 n'Abanyankole 1129 osanga Omunyarwanda nga avevenga ago masaza gali gafe fe bananyinigo naye 1910 si wala endagano y'olwenda yaliwo mu 1900 nga wakaide emyaka 11 gyokka
bano baali abantu 1337 nga bamawanga aga mawanga asatu Baganda, Banyoro na Banyankole tewaliyo waggwanga ddala kati ye Gasumba byatugamba abijjawa genda ebuweekula ayinza okubanga gyagamba linjagala malirize nalyo ayinza okubagamba nti ebuweekula gye baali gye baali beekwese ebuweekula ye Mubende district waliyo abantu 23,386 nga ku bo Abaganda bali 7,836 Abanyoro baali 1,486 mubana waliyo Abanyankole 704 waliyo Abaswahili 19 Abaziba 5 Abasoga 5 Abakedi 5 Abanubbi 2 n'Abakavirondo 1 n'Abavuma 7 Mama Yanja sebo eno ye census report eya 1911 bino ebirala byayogera 59 mumeka Abanyarwanda bajja wano babalirwa wano okusooka mu census report eya 1921 mu 1921 tebabala Abanyarwanda babala abantu aboogera olulimi Ikinyarwanda zaali tribes 7 nga bali 50 n'abagwamu tribes ezo 7 bwogenda okuzigattagatta nga bwozira bwe zaali zenkana nga bebawera abantu abo bebakwata ekifo eky'omukaaga mu bungi bw'abantu mu Uganda Protectorate olwo ekigambo Uganda bakiseeseetudde bakigaziyizza okutwaliramu n'amatwala amalala omuzungu ge yali akoze nagendagaano ng'agagasse wano kati Abanyarwanda tebakwatangako kifo kyakubiri mu Buganda ne mu census ewedde eyo gye eri ekyatu gwenga munnamawulire eyo yo neewuwo kati ogirina mu butabo bwo kuba bagirangirira gy'oli tewaaliwo Banyarwanda we batusingira bino byanyumya mbumunnyo mu buli nnyumba mweguli omusajja Omunyarwanda bw'awasa omukazi Omuganda azaala abaana Banyarwanda si Baganda alekeraawo okutumanyiira kigendererwa kye kya bino byonna Gashumba kubanga janayogera ebigambo bwe bityo nakulita n'agenda naye neebulwayo n'omuntu yenna amuddamu ebigambo bya Gashumba ebyo yayogera singa ffe twabyogera ku Banyarwanda eyandibadde abyogedde kati eiza singa mufu mukwano gwaffe Jakana Nadduli okyamulaba singa eiza mufu oba senga ali mu kkomera naye ffe tumanye ekikigendererwamu kutusosonkereza basobole okufuna we babeera naye tubagamba nti wano waffe bajjajjaffe tebalina gwe bazinda era tebalina gwe banyaga waliba waffe emyaka gyonna naye kye tubasaba bannaffe Abanyarwanda bafube okulaba ng'abeera naffe bulungi nga Museveni bwe yatusanga nga bali bulungi naffe Museveni agende atuleke nga tukyali bulungi nabo kubanga Museveni oyagala toyagala kino toyagala kiwulira Mayanja nange saagala kiwulira n'abaana bange tebandyagadde kukiwulira naye ekiseera kijja kubaawo mu nsi muno ng'omuntu gwe bayita Museveni ku nsi kuno taliiko ngera takyali pulezidenti wa Uganda ekyo ekiseera kijja kukya ne mutabani we Muhoozi nga siye pulezidenti nga ne mu nsi tebaliimu mu Uganda muno oba ku nsi nga balina ekifo kye balimu ekirala nga baafuula ffenna nze naawe tujja kufuula naye it is just a matter of time tufuula ddi y'ensonga enkulu kyekibuuzo kale nze bwe njogera ebigambo byange bino sirina bukyayi ku muntu yenna obukyayi mbwina ku bigambo bya muntu naddala byentunuulira nga bigenda okuvaamu emirerembe bizaale embetezi bituzaalire akabasa naddala nga Gashumba ono so kyempanulira mikwano gyange Abanyarwanda yonna gye muli mulina obuvunaanyizibwa bwa mirundi eki okulaba ng'ebigambo bya Gashumba ono mubimusibira ku matama n'abisigaza nga bye yekka ate n'abizaayo gye yabijja n'olubimbi olwokubiri lw'Abawesitaana bonna okulaba nga balwanyisa Museveni ne bamujja mu buyinza okutuuka wano wonna Abanyarwanda ani abalinako obuzibu mu Uganda oba mu Buganda tewali bo batulinako obuzibu ate baziba buleetawo batondawo butonde naye tewali muntu abalinako obuzibu Abanyarwanda wane Buganda tebabeerangawo nga bwe nkulaze mu census report naye batuuze bazadde n'abaana mu baana baffe naffe tuzadde abaana mu baana baabwe eriyo Abanyarwanda nga bamama baabwe Baganda eriyo n'Abaganda nga bamama baabwe Banyarwanda abo bangi
so Gashumba tetwagala atwale mu kusosola. Kibi nnyo tumulembe gwa Museveni guno akola obusosoze taba na musango naye aboogerako yaba n'omusango. Bakubye abantu baffe emiggo babalemaza babasse naye Mayanja nze nyumya bingi naye emboozi tetera kuba nkadde aginyumya yagikaddi yakkiriza mukama wange leero tukome wano. Ebigambo byange bikuwoomera nnyo mbimala toyagala mbimale mpuliriza n'ennyumirwa nogati bannange bwe batyo nno n'abatuwuliriza abatulaba eri bwe babiraba oli agambye era kakomyewo mu tribalism yako we are here to watch nkalaba mu comment as usual kusiiga nziro nakuwaayiriza but we shall watch. I am a necessary evil and what I speak is what you want to hear and what you would like to hear and what you must hear. Kyenkugamba kiri mu kimu kyokka londamu akatono akakugasa ebitakugasa bindekere weewaawo. Embeera bwetyo bweri mu ggwanga lyaffe naye abannansana municipality bosiyinza kwerabira kubaga nga tonabagenda mu bannansana municipality kuba tuba tumaliriza nabo. Kino ekyakoleddwa okugamba nti n'Abanyarwanda bafune passport nga bye byatambudde byonna Gashumba bwe bakigobyeko Mwami Museveni n'akisayininga mangu ne kiyitamu ne bamusuubiza bya passport nagambye ebyo byakuwandiisa balonzi ba 226 tumala biseera byeri eri tetunulayo eri akasuseeyo jjinja akamyu akakubira wano era oba gwe kamyu wano tojjaawo eri akasuseeyo jjinja oddukodde luddawa wano kati dduka ngodde eri agenda okukuba wano ng'akuba miisi. Ensowera ensiru gye baziika n'omulambo. Engezi bw'emanya nti guno mulambo bw'emala okubiika amagi gaayo ng'ekola ki? Ng'eyitamu nga yeetegula. Nansana municipality 2026 Senta Musewanda ginzekka nze nina obusobozi. Ebyo byonna babisiize bakola batya ebyo nabimanyiira nze nga munnabyabufuzi. Tewaliwo kipya kigenda kunjogerako nga tekinjogerwangako. Ate ku nsi kuno tekuliko muntu atuukiridde. Ne Mukama Katonda tumweko okukola. Yes. Tugamba nti lwaki nze ne Mayanja tutudde wano nga Bill Gates ali eri avuga nnyonyi. Yes. Lwaki Donald Trump ayina ennyonyi eyiye nga mulimu n'ebitanda bye nga ffe tetugitambuliranga namu. Tuloota buloosi nga tuli mu nnyonyi. Katonda naye tumulinako obuzibu. Naye kye tukola tuteeka ku minzaani buli awali ekirungi wabaawo ekibi. Gwe bw'oteeka ku minzaani tunula bikiwe bisinza okuzitowa. Ebirungi bwe bisinga ekyo kitwale nga kirungi. Ebibi bwe bizitowa ekyo kitwale nga kibi. Katikkiro Mayiga yansanyusiza ng'ayogera ng'agamba nti bw'oliba onoonya omusajja omulungi Mr. Right oba omukazi omulungi Mrs. Right mu nsi muno togenda kumufuna. Naye bw'olinoonya omuntu n'omusanga nga ku bintu 10 by'oyagala ayinako ebi bina omutwale. Lwaki? Nti buli muntu yenna bino by'omulabako kungulu ayinayo ekirungi ekirala oba ekibi ekirala ky'otasobola kulaba. Yes. Kati ekyo ky'ekyokutaano. Nagamba nti ate omuntu bw'abeera naawe kati nze naawe Mayanja ebbanga lino tugenda tubeera ffenna ojja kugenda okulaba ng'olina byongizeeko biwali tomumanyiiko. Yes. Ate nange nna byenkufunyeeko bye nali sikumanyiiko. Awo kitegeeza nti aba ayina 6 ku 10 by'oyagala aba ayinako 4 aba ayinako 6 nga by'otayagala bye bimeka bye bina 6 gugumiikirizika. Nabwe kityo nyinza okuba n'obunafu bwange naye nyimiridde. Yes. Sitwalibwa ssente. Nina abantu bensanga Ahmed Katerega Musaazi asiba obusuuti bwe ne yesiba obukooti obutamutuuka akabuto ne katunguutira kati nga kalinga namunyi bwe kati nga yeewana tikubanga ala DC. Nze Sewanda gye bakampa obwala DC emirundi egi 3 nembugaana. Eyasooka okunda obingira obwala DC yali Meja Jacob Asiimwe. Lolo yatwala gundi Sakwa omujjukira Sakwa yali wa UPC mujjukira eyakuba abantu ejjinja eyo kubatta obusi nembugaana. Eyaddako okunda obingira obwala DC yali mutabani wange Seddunga. mulaba Sakwa alaja naawo Yali mutabani wange Seddunga era nembugaana. Eyaddamu okunda obingira obwala DC yali mukoddomi wange Haji Sula Serunjoji nabo nembugaana. I'm not the level of another DC. No.
Ngonga Sewanda jagenze mu government tibamwadde bwana. No. Wodira president mu kitundu baba kusindise. Okukulimba. Goba president mu kitundu ekyo. Kati kwabo olako president. Nawe wotula Fred bamwine bomulaba boti olaba. Banyabo ne basebo temwerabira. Omulimu gwange omukulu nzijanja bandu adde zikwata ku ttaka. Buli kizibu kyonna ky'olina ku ttaka. Omwami yankubidde essimu. Mutabani we yamuggyako ekyapa kye n'akitwala. Amulimba kiri mu banka. Naye omuzeeyi yerabira tamanyi na plot number na block number ya kyapa. Naye omwana amulimba kiri mu banka. Ambuuza banka eyawa nti kiri mu banka. Kati ebyo mbizuula. Block yayo tomanyi plot number tomanyi ki tomanyi namanya mwe kyasemba. Nze kasitosasula. Ogwo mulimu gwange ngukola. Era omwana aba yakubako ekyapa n'akitwala. Ekyo tukireka. Ne tuddayo wa commissioner and registration ekasoba nga gwe nannyini kyo. Ne tufuna ekipya. Special title ne bagiisuinga kiri ne kiba kifu nabanga akuuma lubugonga fwe batukoze ekinga tumu. Kiri bakisazaamu kino ekibanga kye. Tufuna ekiki ekipyando kiri n'okimulekera tulwana na mwana ajja kuttira bwereera atwale ettaka. Gwe mulekeeyo. Eyo bwe nkola nga atenze mbadde nannyini kyapa nzo mutuufu. Gwe n'ogendayo. Anti bwenze bwengendayo nga gwe nannyini kyapa omutuufu. Ekyapa kiri okuwa special title bamala kakasanga yeggwe. Sigamba nti nze muki okusinzira ku biwandiiko bire bibeerayo bibasinziira kera newe bokikyusa okiza mmanya g'amayanja okize mugase wandagi mayanja ateekwa okusayiningira anateekako n'obufaananyi bwe n'otwalayo nga signature yeeyo n'obufaananyi nga bw'amayanja ne balyoka bakola ki bakikyusa. Kati buli kizibu kyonna ky'owulyanga ku ttaka kwekiri okuba bukubi 0702 43 8852 naye nga tonnagikuba mu mayanja. 52 yesembayo. Yes, 52 yesembayo. 0702 43 8852 yesembayo. Naye nga tonnagikuba osookako emitwalo 20 consultation fee. Ne tulyoka twogera. Ne ndyoka nkubulya omulimu gwonna agukola oba siigukole. Kati bw'oba ogukole abiri ago consultation fee bwe budde bwange bemba maze nga njogera naawe. Sebo nasoma. Ate bino mbikozesa bukugu. Nze seesiba ku mulimu gwe siikole. Era nkuwa n'ensonga lwaki ogwo sijja kugukola. Ate we nkuweera ensonga lwaki sijja kugukola mba nkubuulidde n'okutawaana totawaana. Bw'ona agenda ew'omulala bajja kubba. Naye nga takoze ky'oyagala. Banyabo ne basebo mwebala okutuwuliza n'okutugoberera. Mwebala okutuwagira. Byonna gye musinziira. Toyanzeege mbadde ne kanso Sewandagi tubadde tuwayamuko ku mboozi byayogedde byebyo lwaleero. Nange sinza kusukkawo n'obulugamba obugambi nti Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.